nsimba ekigere mu yugoyugo nga tumulisibwa okumyansa kw'emizinga n'okutulika kwa bbomu. Twagenda nga twewaganya mu lukono lw'ennyanja olubugiddwa agasenge g'enjazi ennangaavu ezeesimbye obulanga. Bwe twatuuka ekkomekome w'olugomo olwo, munnaffe Tamutamu yatagalala kukaata akatengeetera era ng'akozesa obukugu obusukkirivu yakasuka omuguwa okwali empuluttuluzo n'aloba ensomi y'omutwe ogwali ku lukoleko lw'ejjinja. Kino kyatulaga nti ye munnaffe yali lugo olumanyi embuzi emponge mu bitundu bino. Ku muguwa guno bwe twawalampira kinnoomu nga tuyambibwa balikupu zaffe okutuusa ffenna lwe twaggwaayo. Bwe twatuuka waggulu buli omu n'anaanula mu balikupu ze ne tuzisuula mu kaato wansi ebifuba nga 15 okuva we twali. Twanaanika ate mu bigere engatto zinkya. Twanaanika mu bigere ate engatto zinkya. Engatto zinkya ndowooza ze zirugabire. Ne tutambula mu lwakasota nga tugenda twewaganya mu mpago z'enjazi awamu nga tutandira n'okulandira ku zo ate awalala nga tuyuguumira tunyegerera ku nkiribiza eŋŋongogongo zaazo. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere nkyali mu ssuula yaffe eyitibwa nsimba ekigere mu yugoyugo. Akatabo kayitibwa nketta mu bizinga by'eyugoyugo. N'olw'ensonga eyo ate lindirira ekitundu ekirala naye teweerabira gwenaayagala okuyiga olulimi Oluganda ebyaffe ebuwangwa n'ennono oyita kasaraba 256 751 47 69 tunaddamu.